Oh yes, ogambo chamu na Uganda mpuliriza, ogambo chamu na Uganda. Webale kuba nti onjagala, webale kuba nti ompuliriza, wetwogera Rema Namakula ali lubuto. Yasportingibwako wali ku ddwaliro antenatal care enagulu ng'alina omwami we amanyikiddwa nga Dr. Muza. Alina essuubi n'essanyu eri bannayuganda. Simanyi kyegenda kuliza especially abawagizi ba Rema era ng'oba oli awo essuubi ewa Dr. Muza lyayongedde okuba nti ligenda mu maaso n'okuba nti lyeyongera. Wetwogera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula ali lubuto basportingibwako wali enagulu n'omwami ng'oba oli awo bagenda okuba nti beetekinga guli omwaka 2 katsaawa zino bukyanga Dr. Muza ne Rema Namakula befuna official naye ng'ate ge twafunye n'amalala nti ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Belinda Maira ngono mukyala wa Edrisa Musuuza naye kiteebereza okuba nti ali lubuto waneno system egenda maaso n'okuba nti ekyuka mpolampola nga BT award winner wetwogera naye alinze mwana ku gatalo Rema Namakula tukwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya eddoboozi bamutantambi Jimso namba ono Kiboya Maxud Junior wabula konti otambula naffe okumala ebbanga lyonna okutwagala okusubscribinga n'okuba nti otwesiga eva nogamba n'okutambula ne Rich Boya ku gatalo Uganda Mukamoli asobole okuba nti bakutuusa akamuli agalina okuba nti gatambula mpolampola jjukira ajuzi twabavaayoko ne tubagamba ne tubategeeza nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula bwekiteebereza okuba nti ali lubuto oluvannyuma lw'okuba nti afairinze okuba nti akola ki asendinga bye bayita oba okuba nti apostinga ebifaananyi bya Idi ate nga ebiseera ebisinga occasion bwezityo Rema Namakula atera nnyo okubikola so n'olwekyo awo ne twatandika okuba nti oba oli awo tususpectinga mpolampola ne tugamba nti oba Rema Namakula ali lubuto nga tugezaako okuba ntunoonya ekituufu. Recently apparently twakitegeddeko nti omukyalo ono ali lubuto era nga anytime from now Rema Namakula oba oli awo atusubira mwana wanono it is over the weekend bano balabiddwako ku Nagulu Hospital antenatal care ne mwami amanyikiddwa nga Dr. Muza Sebunyanga musanyufu ddala era nga essanyu lino twasobodde okuba ntuliraba bonna jjukira Rema Namakula ebiseera ebisinga obungi nti agenda mu maaso n'okuba nti yekolera ebintu bye nga birina okuba nti bibeera era nga Rema oba oli awo bintu bingi byagenda mu maaso n'okuba nti akyusakyusa especially mu nsonga z'omukwano nti today olwaliro bajja kugamba birala enkya bakugamba ebirala naluli bakugamba ebirala at the end of the day kino kisobola okuba nti kitabuka but of course yasala okuba nti abigumira bajjukira batandika okuba nti bamuyita football nga bagamba nti akyata kyanze basajja woowe mpolampola naye yavayo nagamba nti ndibira mukyala doctor bw'aliba yes bwe ndibanga yes ndi wa doctor oba ndiba wa muyaye bw'aliba nga omuyaye yasaze okuba nti ajja mu bulamu bwange so far yali girlfriend wa Dr. Muza Sebunya yasobola okuba nti azaala recently era nga amawulire gava ne gagamba nti oba oliawo Dr. Muza Sebunya alina ekizibu ne batandika okugamba nti alina obuzibu bw'enkwaso tezizaala nti emirimu agikola bulungi naye wekutuka okuba nti atema omupiira nti alina problem so kati ebigambo oba oliawo bigenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bishatingibwa down n'okugezaako okuba nti bistopingibwa kubanga ebiseera ebisinga obungi olugambo bwe lutyo lutambula actions zirina okuba nti zeeyogerera so far Dr. Muza Sebunya he has proved those boys wrong baali bamwogerera kugata n'omukyala yali amwogerera eyatambula n'agenda yavaayo yavuddeyo namuprovinga longo namugamba nti owaaye oba oliawo byogera si bituufu nzaala Rema ono agenda kubeera mwana wa kubiri mpolampola ono ye agenda kubeera mwana wa kubiri jjukira alina omwana wa Kenzo amanyikiddwa nga Mao Musuuza era ng'omwana oyo agenda maaso n'okuba nti atekinga care of ebiseera ebisinga bw'otunuulira Rema Jazzy atambula atekinga care about herself bw'aba nga ali lubuto talinda ssente za musajja ebiseera ebisinga Rema yeekolako era bw'otunuulira omwana gwe yasooka okuzaala kiteebereza okuba nti buli kimu yakyekolerako even this time around mpozi nga omusajja yagadde care naye Rema tumusuubira okuba nti atekinga care ya buli yali ekigenda mu maaso era nga Rema nsuubira nti ajagenda maaso n'okuba nti adeliveringa soon asobole okuba nti afuna omwana owokubiri bw'otunuulira Rema Namakula nti mu competition gyalimu ne bakyala banne
ali mu space eyo eya one of the most respected women in Uganda, space dan taina mwana Shiba yazalako omwana naye yamukweka yamujja mu mawulire winino ajja alina omwana wabula abo bonna abasigadde abakyala abasinga obungi tebali consecrated mu marriage yaabwe nti ojja kwesanga nti ofuna ebintu ebirala otegedde nti ojja kwesanga nti olwaleero Nwaja ali wano eno oli afunye omusajja omulala n'oli afune omukyala omulala so kati Rwema yewanjawulo nti Rwema ebiseera ebisinga buli musajja buli mwana gwazadde at least abadde ne taata okumala emyaka egiwera however much relationship zagina maaso n'okuba nti zifeiringa naye nga ebiseera ebisinga atekinga decision ng'omukyala ow'obuvunaanyizibwa era nga nze njagamba nti Rwema nkwagaliza birungi bere genda maaso n'okuba nti okola birina okukola genda maaso n'okuba nti like obeera respected woman nga bw'oli kubanga bw'otunuulira ebintu bya Rwema ebisinga obungi nti kizibu nnyo okukwata Rwema mu nsobi zino eziri maina so omwana waabwe asooka bamu expectinga very soon era ng'oba oli awo tujja bba tusaako ebisinga obungi ng'amaze okuba nti azaala bampita ntambi Jimusoro Rich Boy Max Sudi Junior kankomewo n'omulundi omulala.